Pulezidenti Museveni akubiriza bannayuganda okwettanira obulimi, obulunzi ne tekinologiya okusobola okukulaakulana n'okuwangula obwavu basobole okukulaakulanya ttalenti zaabwe. Bino abyogeredde ku kivulu kya munnamasaka Emmanuel Nsereko ng'atongoza oluyimba lwe Museveni awooma. You can't do katemba, you can't do music if you don't eat food. Naye tosobola kukola katemba n'okuba ne music ng'ate tolidde mmere. Ab'emizannyo, sports, this part of services. N'okuzannya emizannyo egy'enjawulo nakyo kimu ku buweereza. But you can't do all those if you have not eaten. Naye ebyo byonna President agamba tosobola kubikola nga tolidde. And that's how we go to the kabondo of agriculture. Awo we tugendera ku kabondo ak'ebyobulimi and livestock nobulunzi and fisheries. Nobulunzi bw'ebyennyanja. So some of the Bazzukulu must be in that kabondo of agriculture. President agamba abazzukulu abamu balina okubeera mu kabondo ak'ebyobulimi. Ono asuubiza abayimbi ne bannakatemba nti agenda kubaterawo copyright law ne studio z'abayimbi mwe bajja okulikodingiranga ennyimba zaabwe. Support them to give them funds and equipment. President agamba agenda kubawa obuyambi n'okubawa ebyuma okubayambako. In fact, we have started, we have supported some. President agamba already yatandika dda okuwagira n'okuwa obuyambi eri abayimbi abamu. But what I don't know is why they cannot work together. Naye abuuza nti kyatamanyi bulungi nti lwaki tebakolagana bulungi, temukwatagana bulungi. Because a studio can be owned by all of you, not necessarily by one person. Kubanga studio ey'okuyimba ayinza okubeera nga mwenna mugikozesa n'ebagasa so ng'ate si ya muntu omu. Like the Muzukuru here was saying, she wants to record her songs, which are very good. Kati ng'omuzzukulu abadde wano agambye ayagala okurecordinga ennyimba ze ate ng'ennyimba ze zibadde nnungi. That's not a problem. That's why we should have a studio where you go and you pay a fee and they record the song for you. Agamba ekyo si kizibu, studio esobola okubeerawo ng'ogenda n'osasulayo akasente akatono no recording ennyimba zo. So I will call a meeting so that we agree. Agamba agenda kuyita meeting mwogeraganye mubeere nga mukkiriziganya ku kiki ekyokukola. A common user facility for everybody. Emmanuel Nsereko yazaalibwa mu kibuga Masaka naye nga yasinga nnyo okuwangalira mu kibuga ky'e Mukono. Emmanuel yeebazizza Museveni okumukkiririzaamu n'okubeerawo ku lunaku lw'okutongoza oluyimba lwe Museveni awooma. Muzeeyi nzize ennyimba ebbanga lyonna era njagala kwebaza Mukama kubanga ndi mwana mu maka. Natandika okulaba muzeeyi oba okundaba omukulu Meeja Matovu eyali e Mukono ye yandeeta mwaka gwali mu 2010 awo nga tuli eri mu Lubugume e Mukono. Muzeeyi gwe mulundi gwe wasooka okunteeka ssente gyali emitwalo 8 n'ogiteeka mu ngalo zange.